kati yabadde ayina okukola ekisoboka wa abadde ansetingira buno bumuzeeyi Kagatto emyaka gyabukola ki naye yagenze olaba bukoze eki kuba naabye ennaku zino kadde kasirise kamuzeeyi Kagatto naye kati kakomyewo nenze nagamba kamuzeeyi Kagatto kajje nkawo emirimu kuba nkabirawo kanoonya kyakulya sirikirwa gwe mmanyi mugamba bisikirwa ki mugamba bisirikirwa ono yennyini oba Robina Namatovu omukulu ategeeza bisirikirwa yennyini bisirikirwa gwe mmanyi yaganzikwako kuba gwe mmanyi muwala Munyarwanda yali mulungi bameka 20 no beg your pardon sikutegedde 20 obadde osubira abaana 20 so wabadde shocked okulaba abaana bana abadde shocked kubanga nze abagamba nti kaffe yalina lospam anti oyo yeeyita bisikirwa agamba bagenda mu ddwaliro ne bakebera kaffe mbu yalina lospam bulungi njagala yeeyita bisirikirwa nze mmanyi nga Robina Namatovu antwale malwaliro ago yagamba gaali 2 siza gwe ali ku Focus TV. Thank you so much wali nyukubira ngulaba wali nyukubira nga ogoberera olunaku lwaleero njagadde nkuletere obulya olutalo oludzeemu buto nende atabuse nende yuziza saidi ya DNA ebyavuddemu ng'alumba kojja Kagatto wamu ne bisirikirwa Swazi n'abaana bonna abavudde mu DNA agamba nti beegulidde oba bakumpanyiza bakoze olukujjukujju okugulirira biki ebyavudde mu DNA era nendo ono akakasizza nga bwe bagenda genda ebweru bagulewo oba bakozese DNA esukka wano mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala tuulize story eno tulabe omuliro gwagigugwera nende versus kojja Kagatto wamu ne bisirikirwa kiyinza kubanga kibalekawa ani mutuufu ani mukyamu. Nze naawe katulabe video ku Focus TV. Thank you so much wenyo kubanga olaba kyakakasiddwa abaana bana Simon Peter Nagawa Bendikito yani ata mukulone nkubuulira nze seekwekana bagamba n'ekintu nakitandika dde 1 paka nze yavuga sampo nga nine ba dokita zwa mukulu wange ozituusa ku malwaliro aga ebyalo osobola kubyogera naye ne mbadde nsaba omuntu yenna ng'alwana ku baana b'omusajja naawe olina abaki abaana sensaba abaana bange mugume baana ki ababo b'ogamba mugume bano abazuuliddwa oba bano abatajjidde ku lisiti mukululone abo abaana bonna be bajje be bagobye teri mwana yajja nga Kafeero afudde baba wa Kafeero nga muki mulamu nina omwana gwe mmanyi bamuyita Namatabi ye bakaleeta ka mwezi gumu yennyini nga yakaleeta n'akawa taata akakola eki akakuze weyalwalamu alina abaana be yaleetangayo omuntu weyaleeterawo ba Simon Nagawa n'agamba nti taata bano be baana ki ne bwe nfiira wano bano be baana ki banenze bana ekyembasaba ekirungi nina abasenga abali ebungereza bansindikidde email bagenda wandiikira ddwaliro ly'ewandege n'erya poliisi jene ezigenda ebweru sampo nabo basobola ozzekkaanya egyo mikwano gya Kafeero ne ssente bagenda kozesa zaabwe ne South Africa yo mikwano gya Kafeero bankontaktinze bagenda wandiikira nze bampadde omulimu gwafuna court order eragira amalwaliro gasobola okusindika ki dene eya Kafeero n'ekirala nze kyennasazeewo sangala abaana badde ku kijja kyennasazeewo ngulira abaana ettaka tisitiika nga 5 saawa zino ninaawo ssente za IKM kwabanga buli ika ya milioni 10 na mmeka na 5 saidi z'emitiana eyo nga nyaba gwirayo ika mmeka 5
abaana batandika ekijja bano abatajjidde ku listi be baabodde nze nkuyita kuboola okuyita kuboola yeah. Ffe tukiyita kubanga tebaalabikidde naye mmwe mukiyitewe mutyo kati ngwira abaana ettaka nzimbeko ennyumba eryo ettaka libeereko amanya g'abo abaana be bagobya 21 ku kyapa. Nende toli mumativu? Siri mumativu. Nkugambye bro, mbadde ku DNA eno okuva we nakola ki era mbadde njigobera n'ebyaliwo nga waliwo abali muggulirira. Obimanyi? Minisita naye n'abigwamu n'abafuna. Nabimanya agenda n'abakwata abakole ki? N'agenda okwekanga ng'abamanyi. Okiwulira? N'akiteeka buteesi mu audience y'abaki? Y'abantu. Naye ng'ekyamuteesa audience y'abantu nga alinga abalabula n'abalala abakola kyabajja ajja bakola ki? Kubakwata. Ne minisita kwe kugenda ekyankwanzi ennaku 10 zabadde ekyankwanzi tomanya bibaddewo mu nnaku mmeka era olwakomyewo naye yeewuunyiza. Nende katono nnyo ngende wa mwami Mugerwa, baana bameka b'obadde osuubira? Because nsuubira abaana bameka 20. No, beg your pardon. Sikutegedde. 20. Obadde osuubira abaana 20. So wabadde shocked okulaba abaana banna? Abadde shocked. Nze seekwekana bagamba. N'ekintu nakitandika dde 1 paka. Nze yavuga sample. Nga nine ba dokita. Zwa mukulu wange ozituusa ku malwaliro aga ebyali osobola kubyogera. Naye mbadde nsaba omuntu yenna ng'alwana ku baana b'omusajja naawe olina abaki abaana kyensaba abaana bange mugume. Baana ki ababo b'ogamba mugume? Bano abaazuuliddwa oba bano abatajjidde ku listi? Mukulu Loni abo abaana bonna be bajje be bagobye teri mwana yajja nga Kafeero afudde. Baba wa Kafeero nga muki mulamu. Nina omwana gwe mmanyi bamuyita Namatabi. Ye bakaleeta ka mwezi gumu yennyini nga yakaleeta n'akawa taata akakole ki akakuze. Weyalwalamu alina abaana be yaleetangayo omuntu yaleeterawo ba Simon nani Nagawa n'agamba nti taata bano be baana ki ne bwe nfiira wano bano be baana ki banenze bana ekyembasaba ekirungi nina abasenga abali ebungereza bansindikidde email bagenda wandiikira ddwaliro ly'ewandege n'erya poliisi jene ezigenda ebweru sample nabo basobola ozzekkaanya negyo mikwano gya Kafeero ne ssente bagenda kozesa zaabwe. Ne South Africa yo mikwano gya Kafeero bankontaktinze bagenda wandiikira nze bampadde omulimu gwafuna court order eragira amalwaliro gasobola okusindika ki dene eya Kafeero. N'ekirala nze kyennasazeewo sangala abaana badde ku kijja kyennasazeewo ngulira abaana ettaka tisitiika nga 5 saawa zino ninaawo ssente za IKM kwabanga ebuliika ya milioni 10 na mmeka na 5 saidi z'emitiana eyo nga nyabagwirayo yika mmeka 5 abaana batandika ekijja. Bano abatajjidde ku listi be baabodde nze nkuyita kuboola. Okuyita kuboola? Yeah. Ffe tukiyita kubanga tebaalabikidde. Naye mmwe mukiyitewe mutyo. Kati ngwira abaana ettaka nzimbeko ennyumba eryo ettaka libeereko amanya g'abo abaana be bagobya 21 ku kyapa. Nende toli mumativu? Siri mumativu. Nkugambye bro, mbadde ku DNA eno okuva we nakola ki era mbadde njigobera n'ebyaliwo nga waliwo abali muggulirira. Obimanyi? Minisita naye n'abigwamu n'abafuna. Nabimanya agenda n'abakwata abakole ki? N'agenda okwekanga ng'abamanyi. Okiwulira? N'akiteeka buteesi mu audience y'abaki y'abantu. Naye ng'ekyamuteesa audience y'abantu
nga alinga abalabula n'abalala abakola kyabajja ajja bakola ki kubakwata ne minsa kwe kugenda ekyankwanzi ennaku 10 zabadde ekyankwanzi tomanya bibadde omunaku meka era olwakomyewo naye yeewuunyiza nende katono nnyo ngende wa mwami Mugerwa baana bameka b'obadde osuubira because nsuubira abaana bameka 20 no beg your pardon sikutegedde 20 obadde osuubira abaana 20 so wabadde shocked okulaba abaana banna abadde shocked kubanga nze abagamba nti kaffe yalina lospam anti oyo yeeyita bisikiro agamba bagenda mu ddwaliro ne bakebera kaffe mbu yalina lospam bulungi njagala yeeyita bisirikirwa nze mmanyi nga Lobina Namatovu antwale mu malwaliro ago yagamba gaali 2 aleeta obuzi agamba oba kunsuubira agamba yali mu 1990 ki mabega tugende mu ddwaliro basigaza document tukakase ekituufu kaffe bamukebera akawunti yalina lospam waliwo ebintu ebateeka omuntu n'ayimirira mu kamera lwakuba alina bye baagala oyisaawo nayogera ebintu ebitalina amakulu ku famire y'omuntu. Okay. Njagala kufunako ne Mugerwa nende era naye nja muddira the same time ne Eddie Mizaja kubampa reaction ye ku nsonga nga bwali mu kuziwu. Ozi ebintu obiwulidde? Mbiwulidde. Waliwo kyobusabusa mu Mizaja? Kakati kankiddemu bwenti. Nti nkizemu ekyobuwa nti muzeeyi teyajja kuziika kikiri yalinze nenkitereeza neŋŋamba nti waliwo ebyogerwa nga si bituufu muzeeyi yali musajja mugagga talina kyakafiro kyekola ki kyeyatwala remember nkiddamu jjukira Pawulo yayita mu bizibu bingi nga yakafawe pa ne bagamba bamubanja ne basika emmotoka Nissan Patrol yalina Nissan Safari yalina agagundi Patrol yalina agagundi Safari yalina agagundi aganene gano agapiira ne bagisika ne bagitwala kafero mubanja Diana yebyuma Diana yali evuga ebyuma ne babisika ne bayikola ki kafero nkola ki mubanja waliwo ne yajja mu ddwaliro weyo kyotera sijja kumwogera najja nakola ki najja natwala ebintu najja nagende kajansi natwala ebintu bye kajansi ebimu akati wenfuna information juka nze nali nga mu ddwaliro nga tuli mu ddwaliro tujjanjaba n'omukyalo omu akati nfuna information nti batuba omwana kwaba abaana abo kwali omwe yankubira essimu oba yali Simoni na kuba yebalinga kajansi nangamba taata omuntu waba tazze wano n'agamba mumuwe ekintu bwe kitukakitwale onfuna bulungi nembaga waki mukimuwadde mwe mukubira essimu ne mubuuza lwakyo nangamba nzoyo gundi wammwe mubanja brother onkola ki mubanja ngenda ku muto gwa Paulo bwe ne mugamba gundi atutte ebintu bwe biti mbwa kubanja ko Paulo yanzamu nangamba ye nawe ndeka ngenda kwefiira ebyo bintu byansi ola bulungi nti gwena okumanguva ku bigambo ebyogerwa muzeeyi kitalina kintu kya Paulo kyakola ki mpozi ogwanti teyamuziika olw'obukyamu obwaliwo obutonotono naye talina byabugagga bye byakola ki talina byabugagga bye byatwala ebyuma nkiddamu talina na byuma byonna byatwala ofuna bulungi abaasika ebyuma abatwala ebintu byakafero baali balala nnyo n'emmotoka ze kati nga woolaba nti amayumba ge kati olaba oyo nnende azze kutaasa ate wuliriza kankiddemu na kino nti nendo genda okujjayo kafeero kyatuyambye n'amuggyako weri baddagala ekibuni kino ali sikyogerangako naye kafeero oyo abadde muzibu eddagala eryo lisumbwa lye bateeka ku bafumu ntaana kafeero oyo abadde muzibu era kyatuyambye kafeero yatateredde lwakuba kafeero tasobola kulumba muntu atali wuweyi kati eddagala lye babateekako lirumba ate bantu baabwe kuba kafeero abadde nga n'okulabika osobola omulaba obadde mumulaba ng'osobola omulaba mu birooto Paulo waliwo yatuukira ng'omulaba wadde si birooto ne bwana Roni mbadde njagala kubuuza eryo eddagala eryo ne mbuuza sooka ompulirize nti waba omulenzi agamba kuba nze mu Buganda woba oziise toziikula era saaliyo naye nga nalinga ku masimu naye era nga mbuuza oliwa naye nga saagalamu malamu mayi nti sigenda kujja kubanga nga nze nkimanyi nti nze sisobola kudda ate kuntunule ku Paulo naye neewuuza lwaki bamuteekako eddagala kyali kigendererwa ki
ate tubunze manyi naye njagala kubuuza ekibuuzo kinabuuza bosi wange bwana Nende lwaki tewazaala mu bisirikirwa Nende yakizeemu kati nze nasobola zaala mu bisirikirwa ati ye Nende asobola okiddamu mu ngeri ye nze bisiwa nasobola muzaalamu olw'ensonga namutunuuliranga nti engeri gye namulabanga nga ndi kaana kato ng'ajja wendi ne ku ssomero ng'ajja nze mutwalanga oba maama nfuna bulungi kati ate osobola okwagala nnyoko ofuna bulungi kati ye Nende gw'ataalabako tamwagala kuba ze yankyaliranga ne ku ssomero bulungi yandibadde akiggala kati kiringa wonooyagala nnyoko kuba yewesirikirwa naye nze mbadde nsaba bwana Nende yeekube mu mutima mwama bisirikirwa akyalimu supu amazima gali nti akyalimu abaana baffe wadde kikuze naye kikyanyirira Nende yakizala yedda akirowoozeeko kinyirira kanziremu kino naye bisirwa atuleke nze newunya n'omusajja amulina oba talina bboba omukazi aliwo waafumba naye n'olemera mu kika ky'abantu eyo nsonga nene yani yatwala ebyuma sumbuwa kyenina okulowooza mu mutima ogwange n'omulala ali mu kyalo kyasobola olowooza oba ali e Kampala nti bano abaagula ebintu bya kafeero ye bali mabega waakyo nga bulimu emisawo ekiganda abaagula emabega eyo birina engeri chain gyetambula kubanga tubadde tugamba nti wetumala DNA naye tuleetera abaana abatuufu tulondole n'ebyobugagga bye tubikomyewo kati ate bano abaatunda beyaleese wetugendedde okugira ku mpewo nga mwami deputy minister honorable Tayeebwa nga alina posti gyakoze ku X n'agamba I propose we go ahead and do DNA with the rest of Kafero's brother to close this chapter. Otherwise, the resemblance cannot be wished away. Comrades attain total closure of this matter is needed, especially for those children who are totally photocopy of the rate. Wano wenyini wenjagala okubuliza mwami Nende. But bag omukulu bwavayo n'agamba nti at least yes kaseera tukole ne DNA ey'abaganda b'omugenzi nejo waliwo mutabani wa omwe yalabiseeko ku list oba yalabiseeko ku bamu abakakasiddwa that is Kafeero Simon Peter n'agamba naawe osaana bakutwale ku DNA nze bulo nze nga nze Nende oba nkyogenda nti sikiinaako obuzibu nze ekikulu kyekyanyingiza bino ebintu Deputy Speaker mukwano gwange era muwa ekitiibwa nsonga z'abaana nze nina taata wange tanneegaanangako nina ne we namuziika okiwulira naye ensonga z'abaana zino gye zaakwata akaki ng'abaana bansumbuwa abaana obuyambi okitegeera ng'abaana bambuuza tebagenda eri mu kyalo babakola ki babagoba nenkubira mukulu wange oyo Mugerwa nekimubuuliramu neŋŋamba nkiyingiddemu atya nekitandika okitegedde wano tetunoonya muganda wa Kafeero yaani abula tunoonya baana ba Kafeero naye nga sure oli muganda Kafeero nga ye yali atonzeewo ettaka lye naga balinziika wano n'abaki n'abaana bange kwa waliwo embeera eyaliwo mu famire nagamba nina ettaka lyange atandika ekijja kyange nga tetunagenda nagamba balinteekawo abaana bange ne bato bange bendi nabo muki mu maama nga tetunagenda ku musayi because we never know bisobola okumaliriza nga nawe bagukutaddeko nga tetunagenda ku DNA njawo sinzire ku telefine nkiralifying eno chapter byaddala oli muganda wa Kafeero nze nga nze Nende esooka siina anzaala yazaala Mugerwa
ekirala sandibaddeawo nti negombe nti ndi muganda waani ekyanintutteyo ebyobugagga mbikoze bikola ki siina kyenoonya wani era omuntu yanigambye nennende kyaka alina kyayagala ewakafeera kusubscribinga ku Focus TV bingi